boy. Hey, what's up? I'm the one and only your girl YEJJUSA. Ngamba saba banange subscribe ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Aviator gakisimika ebinnyo byakyo noyogera ku muntu okwekubya n'ekifaananyi olwo nga njogera ku bya sobi. Bwekwekubya ekifaananyi n'omuntu tekitegeeza mbw'oli mukwano gwe. Ate mukwano gwange Bobi Wine n'avaayo n'akimaliriza. N'akigamba sobi mumanyi yabadde mukwano gwange kati Aviator baaliwa. Era yagambye baabalukanga ne sobi nabiwulidde. Kati Aviator muganda wange sigala mwoli content wo okuwaana mukyala wo. Gwebeera excited na bakazi beeru. Lea kati nze kayanja goli kopi bana e Kampala wano buli nonakumba na mukazi mulala ngonsimikira binnyo. Nina abana 10 na bana mbakazi 25 nango chambu. Aviator bamuyisizaamu Eggali nasose ndabo obutambi obwenjawulo nga bulaganga Aviator bali mukuberanga bamuyisaamu Eggali nebuuza ate Aviator yakoze ekyo mukulu alien skin mwana watu jinagwiride katambi akamuletedde okuberanga bamuyisaamu Eggali. Bana tebasaaga gwe yogera bwogezo ku muntu nga Eggali ekuyitamu obero yagala okumanya ebyama byo nejjenvuddeyo gwe vaayo oyasamire ku Bobi Wine vaayo oyasamire katinga ku muntu alien skin vaayo oyasamire ku bantu abalina follow balina following ey'amaanyi osokola abenti niradala kituufu abantu bamanyi history kakasente adala kituufu abantu bamanyi jenvuddewo kakasente abantu kituufu banyiivu basobola okuteekako omugambo n'obula n'engeri gy'ogwejjako obutambi bwonna kambo kuzanyira obwa Aviator kyamuleetedde okubeera nga ayogera byayogera naki balino kye baamuzeemu nga bali mu kubeera nga bamuyisaamu Eggali naye nga sinabeera nga mbukuterako kankusaba mbi subscribing nga ku SMX Media tujja kubeera nga misinga updates naddala nga zino manya ategeera naye kale kamuje mweno kirasi muteke mu kirasi na mulwa abantu bola banti kati aputo kuzongo kwesonga twogera ku nsonga ez'amakulu naye olwesimu yo muntu gwesobola okulaba nga ejjange evuga nenga yasigenda gikwata taina business makulu kigenda kujja kati eyo kirasi so n'olwensonga eyo mulimu abaana bafanga unity platform oba kibiina kya byabufuzi simanyi era balina profile pictures ziriko ebikoola simanyi oba babulungi bwansi oba banadis simanyi but bweyitano era bagamba nti balina omukulembeze waabwe era bwe balabanga nti kabaka bagamba kituufu awakola ennume tewakula wemu naye waliwo ennume ezaawukanako nga yo nsukkulumuko omunfuna nga nsukkulumuko ngera olaba nti waaba ayogedde n'ayimira n'ayogera ensi ewuliriza genda kuyimirira ayogere bagamba bayogera biki tugera byayogera kati byebyo omukulembeze abago balaba nti mukulembeze sitagala muyisa mu maaso kuba naye muntu nga nze but mbadde mbasaba temuleetera abantu bano kuba omanyi ffe tuleetera abantu okuba n'entalo ne clashes ezo buli otuba wagennyo nti kati oli wakabize kati ngenda kugamba kino aptop omuntu agenda kujja gambe aptop oli wakabi wakikuba dda bakusanye mukuba tukumanyi tukubye selfie naawe ogenda mmere obwa wakiro geba naye sikiza bamanyi naye gero oluzungu ekye nene n'obwoza omusajja omukulu oli okwata myaka 4 mbunawo okyalowoleza mu kufekinga accent Avi Minanga nimbadde nsaba osigale mu content wo okuwaana mukazi wo ensonga z'eggwanga n'ebyobufuzi byesonyiwe content yakyukamu gwe waana bitundu byakyama bya mukazi wo naye ensonga bwe ziba za ggwanga zitulekere kuba tuba ne evidence kola TikTok challenges z'abayimbi beera mu video z'abayimbi Avi Minanga nesonyiwa nalabyo nkoledde omuwumbo gwa video oyogera ku bintu by'otamanyi ate gwe wayogeddeko n'amala n'akuyuwa gwe sigala Aviator yakugeddeko saabirabye kibaddeyo kya Aviator gakisimika ebinnyo byakyo noyogera ku muntu okwekubya n'ekifaananyi olwo nga njogera ku bya sobi bwekwekubya ekifaananyi n'omuntu tekitegeeza mbw'oli mukwano gwe ate mukwano gwange Bobi Wine n'avaayo n'akimaliriza
N'akigamba Sobi mumanyi yabadde mukwano gwange kati Aviator baaliwa. Era yagambye baabalukanga ne Sobi nabiwulidde. Kati Aviator muganda wange sigala mwoli content wo okuwana mukyala wo. Gwebere excited na bakazi beru. Lea kati nze kayanja goli kopi bana Kampala wano buli lunaku na mukazi mulala ngonsinikira binnyo. Nina abana 14 mu bakazi 25. Nango kyambulire by'abakazi. Ne waliwo abagamba nti Aviator yabadde mutuufu ku byayogedde. Yabadde mutuufu Bobi Wine yagambye eki. Aviator asigale mu content wo oli w'okuwaana bamaama. Simuninaako buzibu. Akole TikTok challenge ezo video alunaku lulamba yemolere mu sound z'abantu. Ne bya Uganda byesonyiwe. Fe tugenda okujjanga tulina bwino. Ne kyenjogerako mba ne evidence wacho. Gwe noveri mu makeup wo omanya Aviator yekuba makeup. Nemi mwanaji biula najjambo akola challenge za kuyimba. Nze wali ondabyeko mu luyimba lw'omuntu mbu challenge. Kaka akugaziye tatu obakabo obutuuse bulungi. Nze neemola. Gwe kabata nze neemola. Sikulabangako ng'okola challenge n'emu naye obakabo sebo nkugaziyiza. Mukwano gwa Aviator. Tetwagala ntalo naawe. Sigala eri mu TikTok challenge ezizo wana bakazi bo ba mama lususu wana. Fe tulekere ebya politics fa ababitegeera. Waze n'ogwa mu bikopo mbokwekubya ekifaananyi n'omuntu tekitegeeza nti omumanyi. Oli gwe yeekubya naye ekifaananyi n'agamba oli abadde mukwano gwange. Sinnalaba apology eyo. Wano wavaayo Aviator mukwano gwange engeri gy'odulunkana n'abakazi abeeru. Noddawo omusajja yaweereza mukazi wange message simanyi mukazi wange message simanya mukwana. Sigala mwoyo content wa mukazi wange bamukwana simanyi bamuweereza message za kumenya. Nebino bya politics byesonyiwe Avi. Mbadde kwagala nnyo. Mukyala wange anyumirwa nnyo bu TikTok challenge bwa abeera okwo n'agana naye omusajja ono nga yeewa obudde ne yeebyula emimwa. Ne Aviator yakoze ekikayanja. Aviator yatomedde yalinye mu kaveera. Malo kuteekayo muwumbo gwa video. Aviator ng'ajja n'ebinnyo bye byonna mu kamera. Omuntu okwe